Si kyangu nnyo omuntu okufa byeyalekawo ne bisigala nga bitambula bulungi oba bukwakku nga bwe yabireka. Era muganda wange mu mboozi yaffe eno tugenda kulaba emmaali ya BMK engeri munnange yonna gyeggwaawo. Era n'abasuubuzi mu Kampala engeri ekiri nti munnange abasuubuzi mu Kampala era muva abagagga ennyo muganda wange bano bwe batyo bakutula ddiiru enkya n'eggulu era ebiwayi byabwe nga bimubimanyi obulungi. Kakati ababikulira batandise kubeera nga bakutula ddiiru ekisinze munnange okuleeta obuzibu n'okubeera nga beeyawulayawulamu n'abamu okutuuka okwagala okwetuga bannaabwe ekyentegeeza nti okugwaŋŋana mu malaka. Katusookere wa BMK muganda wange emmaali ya BMK yonna eggwaawo. Kooti bwetyo eragidde Ssaabavvulu Balamu okununula obuwumbi obulemye mulekwa okusasula. Munnange omulamuzi wa kkooti enkulu ebyobusuubuzi Thomas Ochaya awadde omugagga era minisita w'abavubuka n'abaana Balamu Baruhagare olukusa okununula obuwumbi bwa ssente omu ku bamulekwa ab'omugenzi Ibrahim Muwanga Kibirige BMK bwe yamwewolako wabula ne bumulema okusasula nga bwe bakkaanya nga bakola endagaano. Omulamuzi ono yeesigamye ku kirayiro Balamu kye yakuba mu kkooti okuwagira omusango gwe nga alumiriza nti mu 2021 Haruna Kalule Muwanga mutabani wa BMK yamutuukirira n'amwegayirira okumuwola akawumbi kamu n'obukadde 4 okuzongera mu bizinensi zaabwe. Balamu annyonnyola nti mu kiseera ekyo Muwanga yali omu ku bannannyini kampuni ya BMK nga kino kyamuwa essuubi nti ssente ze yali agenda kuzimusasula ate nga munnange yali amanyiganye bulungi ne famire ye engeri kitaawe gye yali mukwano gwe nga tannaba kufa n'akkiriza ssente okuzimuwola. Ssente Balamu yategeeza kkooti nti yaziteeka ku akawunti namba 0130304416920 mu bbanka eya DFCU nga yasooka munnange kuteekako akawumbi kamu nga 29 Julayi 2021. Oluvannyuma yamwongera obukadde 4 nga ennaku z'omwezi 30 Julayi 2021 nga bakkaanya nti ssente ze yali agenda ku munnange akuzikomyawo oluvannyuma lw'emyezi 6. Ebbanga lye bakkaanyaako bye lyaggwaako n'atandika okunoonya Muwanga amusasule ssente ze wabula munnange nga amwekweka. Yalwaddaaki n'amugwikiriza wabula n'amwegayirira nti ssente zamubanja agenda kuzimusasula mu kaashi wabula nti si kuziteeka mu bbanka nga bwe baali bakkaanyiza. Kino okubaawo nga amuwadde cheeke nga zibuuka nga yamusasulako obukadde 4 zokka eziyamuleetera mu kisawo n'asigazaayo akawumbi akamulimu okusasula naye munnange kwe kusalawo okumukulako emisango mu kkooti. Ono yamunoonya okumuwa empapula za kkooti n'abula. Omulamuzi n'amukkiriza munnange okuziteeka mu mawulire mwabeera azifunira n'okuziranga ku bipande mu kkooti. Kino wadde Balamu yakikola era yagaana okuteekayo okwebuuzaako kwe nga omusango gwasaliddwa nga beesigama ku bujulizi obwa Balamu bwokka. Omulamuzi yategeezezza nti bubeera butali bwenkanya Balamu omusuubuzi nga alina leediyo
zaddukanya omutegesi w'ebivvulu n'okukola bizinensi endala okufiirwa ssente ze mu lukujjukujju n'alagira akole kyonna ekisoboka okununula ssente z'abanja Muwanga nga alina okumuteeramu amagoba ga bitundu 6 ku buli 100 nga gano munnange gabalibwa okuva bwe yabaaba omusango mu 2022 amusasula ssente zasaasaanyiza ku balooya n'endala ezigenze mu kkooti. Munnange kkooti weekoledde ekiragiro kino nga famire ya BMK eri ku bunkenke oluvannyuma lwa bbanka okulemera ku maka ga kitaabwe agasangibwa e Naggulu mu Kampala n'ebibugagga bye ebirala lwa mabanja omu ku bamulekwa ge yalya mu bufere. BMK yennyini Hotel Africana mu Kampala ne mu bitundu by'ensi ebirala nga alina n'amakampuni agawerako wabula agasinga gali mu lusuubo olwa bbanka n'abawozi b'ensimbi abageesimbyemu okugatwala lwa butasasulwa ssente zaabwe ze baabawola. Ebyo nga bikyali awo nga bwe nakutegeezezzaako muganda wange nti BMK y'omu ku abo abasuubuzi abaali bamanyiddwa mu Kampala. BMK omugenzi original yadde nga kampani weeri BMK naye kitaabwe BMK yali musajja munnange w'amaanyi nnyo era y'omu ku abo abasuubuzi abangi mu Kampala oba abasajja abagundivu mu kukola bizinensi abafudde emmaali yaabwe munnange bw'etyo n'etandika okubeera nga ebeera mu lusuubo so nga ate alaga nti bintu yali abitegese bulungi nnyo. Naye engeri ekiri nti munnange abasuubuzi mu Kampala bwe batyo bakyayongera okubeera nga basisinkana ebizibu kati ate katuveeko wa BMK tugendeko mu basuubuzi wano mu Kampala n'ebibiina ebibagatta n'engeri gye bakwasaganyamu emirimu n'emirerembe gye balina. Kakati struggle ey'okuggyawo omusolo ogwa IFRIS eno yandigwa obutaka. Abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo bwe batandise okubeera nga balwanagana, Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda akakasizza nti waliwo olutalo, waliwo entalo ez'amaanyi mu bibiina ebikulembera abasuubuzi mu Kampala nga ekizibu kiva mu kweryamu enkwe olw'abamu abakukuta ne bagenda mu State House ne bakutulirayo ddiiru ne General Museveni. Ekitegeera nti beeryamu enkwe ne bagenda mu State House ne bakutulirayo ddiiru, ekitegeeza nti General Museveni byonna byakola kitegeeza nti tebifavalinga baki basuubuzi, nti ye kitegeeza akola nga magnet, nga magnet eyo munnange ye ssente zakozesa ne bagenda mu State House kubanga bukyali badde tebagenda mu State House ne bakutulirayo ddiiru ne General Museveni bye baaliyo byali badde biyamba abasuubuzi. Naye ne Hajati Minsa Kabanda kennyini akimanyi bulungi nnyo nti bye bajjayo tebiyamba ki basuubuzi era nti bano bakukuta ne bagenda mu State House ne bakutulirayo ddiiru. Kati munnange Kabanda ategeezezza nti okulwanagana mu bibiina kivudde ku ngabana ya ssente eziva mu ddiiru ezikolebwa mu bibiina era ababbiddwa ne batandika ebiwaji ebyabwe. Y'ensonga lwaki ebibiina bingi bimeruse mu Kampala nga byerimbise mu balwanirira abasuubuzi. Bagerwa General Museveni n'abasimba omusimbi, kati bwe bajja okugabana eno omusimbi ne gubalimu kubeera nga bagabana ne gubaawula nga bw'omanyi nti muganda wange gwe teeka ssente awo ojja kulaba omuntu leeta emmere. Abantu abamu bwe balaba emmere baggweeramu ddala. Kakati ne ssente zino muganda wange pozzi oba n'abasajja ku bakyala abamu baggweeramu ddala. Nolaba ng'oli muganda wange aweddemu takyasobola na kubeera nga yeerowooleza. Akulira ekibiina ekya United Arcaders Traders Entrepreneurs Association UATEA Edward Ntale mukwano gwa Minisita wa Science ne Tekinologiya Monica Musenero oluvudde mu mikono gy'abambega abamukutte
olw'okukunga abasuubuzi basigale mu keediimo. Bw'atyo n'akomerera omwogezi wa Kasiita Issa Ssekitto nga bw'ali omusajja omukulu naye ku nkwe kwatudde kubanga ye yamupangidde olukwe, n'akwatibwa abasirikale ne bamwetoolooza Kampala yenna mu drone okumala essaawa 4 ekyamuviiriddeko okuwunga. Yawunza abasajja munnange bamwetoolooza mu drone okumala essaawa 4 n'awunga nga bamulaga engalo ebbiri akugambye zo ziri 4. Kati ntalo n'alumiriza abakasiita okuba ensolima mu struggle gye balimu okuwakanya enkola ya electronic fiscal receipt invoicing solutions IFRS, kubanga bagyeyambisa nga beefudde nti balwanirira basuubuzi kyokka nga bagikozesa okugikutuliramu ddiiru ntale. Era avuluze John Kabanda owafuta ne banne nga nabo bano balabe nnyo, balabe eri abasuubuzi olwo pulaani zaabwe ze bateekawo zooleka boolesi ki kye bali ezitayamba basuubuzi okuggyako okwenoonyeza ebyabwe. Kyokka omwogezi wa futa Moses Lwegaba ate nga ye ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi b'engatto ekya Katukazani Shoe Dealers Association ayambalidde ntale okukomya okukaaba ekimwogeza ebigambo ebingi lwakuba security ya Museveni yamugoba mu nkiiko zonna. Gen. Museveni zaasisinkana abasuubuzi kubanga yagezaako okulwana n'omusirikale wa SFC Kololo. Ensonda mu Kasiita ziraga nti ekiri mu Kasiita ekibiina kino ekikulemberwa Thaddeus Musoke, abavubuka baagala kwabya bakadde mitima. Musoke ayagala kuddamu kutereeza kibiina nga akizimbira ku musaayi muto ogw'abavubuka ekitadde Ssekitto mu kattu, kubanga emyaka gye gigenderedde. Y'ensonga lwaki Musoke yamuviiridde n'agenda mu kibiina ekya Private Sector Foundation, kubanga abavubuka baali batandise okumuyeeya nti guno omulembe gw'abavubuka ekikolwa aba Ssekitto munnange kye baalaba nti kyakubayisa mu maaso, ate nga ekibiina kino akibaddemu okumala emyaka egisoba mu 20. Ensonda mu Kasiita zitubiddeko nti ebya Musoke okusuula Ssekitto ebbali n'atamutwala mu nsisinkano ey'abakulembeze b'abasuubuzi gye baalimu ne Gen. Museveni nga 18 June. Ssekitto kyamuluma nnyo era okuva olwo naye abadde apanga wanalumiza Musoke, era nti akafubo ka Ssaabaminisita Robin Nabbanja ke yayise mu ofiisi ye ku Lwokuna akayimiriza akeediimo ak'abasuubuzi, Ssekitto yalabye ndaba kuki, kubanga mwabaddemu abagagga abegattira mu kibiina eky'abagagga kwagalana. Mwakola ng'omwogezi omwabadde Godfrey Kirumira, ssentebe w'ekibiina Hamisi Kiggundu, Mansa Matovu, Yanga ne Drake Lubega. Mu nsisinkano eno Ssekitto yakubye Musoke ekikono n'amulemesa okubaako ekigambo kyonna kyayogera. Ssekitto akafubo n'akabeeramu wakati okumatiza Nabbanja n'abagagga nga yekka bw'alina munnange eppeesa ery'okunyiga abasuubuzi abali mu keediimo ne bakavaamu. Ssekitto enkuŋŋaana z'abamawulire mwabadde ayogerera ku keediimo kano ku basuubuzi yazigaana okuzituuliza ku kitebe ekya Kasiita ekiri ku kizimbe ekya Royal Complex, ate nga we balina okuzituuliza kyokka
azituuliza ku ofiisi ye eri ku kizimbe ekya Aponye Ssekitto, era bamuleeseeko bwino nga bw'alina munnange olutalo ku basuubuzi mu Kampala nti abalinako obusungu mbu olw'okumuziririra enkiiko ez'oku mukolo gwagenda okufumbiza muwala we. Obutebe bwateekawo nga asuubira abasuubuzi okutuulako busigala bukalu, ekimunyiiza n'akolima kubanga nti munnange yagamba ayiriddewo nnyo abasuubuzi omubiri kyokka wabeetaagidde tebamuyambye. Ate Ntale alumiriza Ssekitto okuba n'abayaaye abakambwe bano abakozesa okulumba abakulembeze b'ebibiina ebirala ne batabangula enkiiko zaabwe mbu n'okubakuba mubakuba abasuubuzi kibooko gwe basanga nga takkiririza mu biragiro bye. Kale munnange, ebyo bye bitonotono bye nsobodde okubeera nga nkubuulirako ku maali ya BMK n'amabanja gabasusse, ate era munnange n'entalo eziri mu bibiina ebigatta abasuubuzi mu Kampala, naye nga Hajjati Misa Kabanda atugambye nti ddiiru ze bakutula ne General Museveni mu kyama abayita mu bubondo bw'atyo n'abasimba omusimbi bagenda okudda eno engabana n'ebalema ye eri asekera mu kikonde. Ate era nga weebuuza nti BMK y'omu ku basajja abaali abagundiivu era kampani BMK y'amaanyi nnyo wano e Uganda, ne kati gw'owulira nti buwumbi bubiri simanya kawumbi kamu n'obukadde bina nti bye bireetedde okubeera nti batunda ebintu bya BMK, naawe okirabira ddala nti ddala lwaki bebanga kampani eno ewa bannayuganda emirimu ate nga General Museveni kikyo kyalafubanira okubeera nti kibaawo aleeta abakyayina ne bawa bannayuganda emirimu. Neeno kampani yaffe eya wano nzaaliranwa baali badde bagitaasa oba oli awo gavumenti neefuna abantu abawabuza abaayo abakugu mu byenfuna ne babeera nga bovasiyinga abaana bano ne management yaayo ne bavuga nti muyambibweko bano kampani tetwagala egwe kubanga ebaddewo ebbanga ate ewa bannayuganda emirimu twagala yeeyongere ekulaakulane. Naye olw'okuba nti bannaffe bo basokoozi awo tebajja kukasukawo kasente wabula bajja gisokoola paka awo mumnyaba abajulizi. Kubanga sooka weebuuze nti bw'okwata obuwumbi simanya 10 n'obuwa abayimbi kyogera tosobola kutaasa kampani ya BMK already yoweeri bano musima bagenda ziteka mu ssako nebyo bagenda okukola tebinategeerekeka, naye ate waliwo ekiriwo kakati oluddala mbutuufu oba ozimba ggwanga bannayuganda mulina okutegeera ebintu bino ate mujja kubitegeera lwakuba nti ekyomukisa omubimu naagenda okubeera nga ate mubitegeera nga mulabuka nga muvudde mu bujega kitegeeza mujja kuba ate mukulukusa maziga nakwejjusa tetwamanya